Yes, webale kubanga okyali ku Red Zone TV yonna gyosinzira okubanga gyotulabira. Nyongera okujjukiza n'okusaba gwatana bakubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification nga mwentera okugamba kakuyambako okujjukiza nti kati Red Zone TV tutaddeyo n'obeera omu ku abo abasooka okumanya ensonga yonna bwe tubanga tugitaddeyo. Kaakati omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga ebizze bibaawo byonna mubimanyi ebibadde Masaka mwabitegedde. Kakati olwaleero nkuleetedde abasajja abaamulagula ndeese ebigambo bya Frank Gashumba ono nga yamulagula n'amugamba Mathias Mpuuga n'ebigambo ebirala nga we wabiwulira. Akatambi kano nakakuwakokko emabega bino byonna nga tebinnabaawo. Ono omusajja Gashumba yavaayo n'ategeeza n'agamba Mathias Mpuuga omusajja akyali w'amaanyi era ajja kukola ekikyamu, ajja kukulabisa. N'amugamba okweyagala okukakasa nti oliwo tolina kyoli, gende Masaka, njagala ogende Masaka ne Robert Kyagulanyi Ssentamu agende Masaka ne ttiimu ye. Ekyo ekinaavaayo bwe kitaakulage nti tonnaba kubeera kyoli ojja kuba tojja kutegeera. Kakati kambikuwa ebigambo bya Frank Gashumba obiwulirize. Yali ku mukutu ogumu ng'ayogera ku programu emu. Webale kubanga okyagoberera kambikuwe nze gyate tubeerenga tweyongerayo. Red Zone TV kwoli bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification obeerenga tomissinga nsonga yonna kansije tubeerenga ate tweyongerayo. Wenga mwagala okukakasa nti Mpuuga is nobody mu Masaka. Njagala Kyagulanyi agende Masaka ne Mpuuga agende Masaka. Mulabye mulyoke mulabe kyekibaawo olyoke olabe ngalabi. Tuteekewo empaka Kyagulanyi agende Masaka ne Mpuuga agende. Olyoke olabe Kyagulanyi kyamukolere Masaka. Asobola okukunganya abantu bangi okumusinga emirundi 10 nsibawo. Olibaga nti ye bwongo bwa Masaka, bwongo brain center. Nino kankyogere taba ambuleera na Kyagulanyi Nambozi yali tadda. Nambozi yali tadda emukono. Nambozi ali mu parliament lwa Kyagulanyi, Mpuuga ali mu parliament lwa Kyagulanyi. Yes, these are facts. Za kugamba nali ku ground era nkyali ku ground. Mpuuga yali tadda. Sara Kiyimba yajja mu myezi 6 yafuna buli omutwalo gumu 12. Sara Kiyimba omutwalo gumu 12. Mpuuga yali tadda. Mpuuga kale boboli musajja resigninga ku ticket ya NUP okomewo balangire by election odde omugamba kidda mutule ndairanga ntya Allah kamera yange ndairanga ntya Katonda ogamba ki Mpuuga babo manyoli wa amaanyi resigninga ku ticket ya NUP kakati balangire by election bodde Kampala tadda tayinza kudda kawa amaanyi leader opposition oli abonyogeddeko kano oli abakoze eki abadde ki sebo Mpuuga wanti mwala kibayite bitiibwa owekitiibwa Right Honorable, Your Holiness, Your Excellency. Abena bitiibwa tubimuwe twongereko n'ekikirala. Kitiibwa kiki kyosirazaayo? His Eminence. Mpuuga resigning mu parliament today ku ticket ya NUP ogenda ononya akalulu e Masaka. Bonovayo n'akalulu ako munzijeko guno omukono. Waliwo abantu abalina okusinza Kyagulanyi nga Katonda. Mpuuga alina okusinza Kyagulanyi. Yes, let's get serious. Let's get serious. Mpuuga yali mubaka for 2 terms. Siba kiri? Before. Ani yamulonda ku bali lop? Kyagulanyi. Ani yamulonze ku commissioner? Kyagulanyi. Kyagulanyi yamufudde kyali. Okati mu bisanja biriwo bera mu parliament. Ani yali akumanyi? Ani yakuwa yakunominatinga. Mugene mpola. Faba mutu sirika ne moza tutegeera. Yali mu parliament for 2 terms. Who appointed him as the leader of the opposition? Kyagulanyi. Who appointed him as a commissioner? Kyagulanyi. Bwabaina the powers to appoint you, he has the powers to disappoint you by firing you. If you know you are bigger than Kyagulanyi and NUP, resign as a NUP MP in parliament. Parliament edikaringe okulonda okuki okupye Masaka. Akakulonda katekete ko kulonda. Twaibo nokomawo. Alabisa Mpuuga ng'asinza Kyagulanyi. Kino kanchikugambe. Take it from me. Abantu bonna abamatalinga mu Buganda ne Catholic Church balobingira Mpuuga bamuli appointing Kyagulanyi n'agaana. You're saying this to me for the first time. That's how badly Mpuuga wanted that title. The Catholic Church. Yes. People that matter in Buganda. Yes. They lobbied for him ne bagaana Kyagulanyi n'agaana ekirala. Ne wali baddewo option Mpuuga luzinga omwana asigaze ekifo. Yali luzinze omwana. Asigaze ekifo kya lopo ekyo.
bano bagala bitibwa ati babalima mbali mu struggle kujja ku Museveni bagala bitibwa. He was that bitter. Yes, I know. Mirundi ajita miso fetwina giso nawo ina ninyange nyina giso Gashumba Intelligence Services. Ochege ya lob every top gun in the Catholic Church, every top gun in Mengo lobbed bamuli appointing nabiwuli aneroza byabuli omanyi ko kyava yagala kwa outshining his master. Mpuge ensobije wakola kwagala kwa outshining wakitugamba kyagu tetugeza never outshine your master, never. Kiyakola ngakola press conference every week, he was so active on social media, alinye nyonyi in and out kyagwenaga agenda malwaliro n'alambula atenze singa nali kyagulanya ate sali mugobi mbadde simugoba mbadde nja kumulinda akole byonna mu ticket ya nope. Kyagulanya wakola mu ensobi you overreacted yenkola ya Museveni kadaga nga etawanya Museveni Museveni namulinda mu kalulu kuwa speaker n'aleeta ani kyagulanya ensobi Kyagulanyi yakoze ya papier wali mulese kuwa commissioner nakola buli kibu kyonna ku last minute wali omwagaliza aliwa do I care baba mugobye biruza amasasu yako yesiba mu Masaka ne wogitemamu ajifiira yagiremesa ne mukasambidde Mpuuga avudde Menga wonna yayagala dde obukulu yesiba mu Masaka ne wogitemamu ajifiira yagiremesa ne mukasambidde Mpuuga has bigger ambitions. Sijja kwewuunya nga one time baserwajja okwota be mwateeka mu NOP bajja yita mu parliament ne budget ezennene ze balina bakoludinga ogenda owulira nga Bobi Wine bamuvuunise beba nga bamugjeeko musibe waaga abiri nze mbabuulira muyinza oba temunjagala naye mbabuulire tulina okukola ki okuwulira kati mwe muli baana muto temumanyi we babba pate naye we mbabuulirira kati aba NOP mwawedde ddala bye obukulu omusajja yabugabye yabuwadde abasajja abajja obuzimu pate nga bulijjo balina ambition za leadership awo Bampuuga bayagala dofuga kati oyinza otyokeera ebifo ebisava mu pate n'obiwa abasajja abaakajja recentire ekyo nno kivudde kuki bambi movement ye teattracting abantu basoma nnyo kakati yatunudde mu baayina nga mu butuufu yasoma ennyo yezaaki ne Ssenyonyi kati komiti zo zigaba immediately nga akalulu kaakaggwa nagamba Bampuuga bawa Bobi Wine ultimatum bw'otatuwa bifo bino bisatu tetugenda maaso naawe. We are not going anywhere ahead with you. Nga obulaba abantu abaava mu DP bali staunch. Jukira DP bagitwalanga nga y'Abaganda and Bakatoliki. Awo tunulira section yava mu DP bakolanga Mengo Basegona Mpuuga naye nga bw'olaba fundamental reasons ezibatwala omusajja abadde mu parliament ebisanja bisatu nga lawyer nga wakolako ne Mengo akkiriza omuntu political novice amufuge aba ne kyabala aba ne kyakola ki kati abanuupu tebatunula kweyo yonna kubanga anga yaabo yonna eri directed to Museveni. They could not use other eyes to sense ani atuyingiddemu. Mpuuga eyava mu DP n'akola suubi ajja akyuka gw'omutrustinga otya ku yiyo pate empya bwe yalekerawo indigenous pate gyawagidde ova mu buto mwenna mukimanyi nti ekintu oba wakiwagira kuva mu buto kizibu okuvaamu era bw'osanga omwana wa Express FC wa Express muwagizi wa Everton nze kuva dda ndi wa Barcelona era ndibeera wa Barcelona naye batukuba emipiira 9 kakati mwe mujja wa Odeste erowooza nti bano abasajja abakulidde mu DP nga bava mu Yanga Democrat UID ne babegrooming ne bagenda mu DP senior ne bafuna ebifo ne babeera mu parliament nga tebabawanga ku bifo ebyo mwe mukwata mutya pate yammwe empya ne mugiwa bakamu join lately namboze abaana b'oligino bali makomera
bano babaali babalebya parliament tebabakwata mwera mu bwongo temutegeera njagala mumbuulire ebbanga lye mugeegayiridde bata abantu n'obumba balire balooya be muyina mumbuulire Sseggona yali akoze difayiro Mpuuga yakolayo ko difayiro y'okuta abantu bawoza ku Facebook free our people but they don't go to court kale genda babigaane bugaanyi nga bwe tumanye affe tumanye ti wano kali amaggwa naye okuva yava mu musango gwa politics serious. Yes, Redzone TV kwoli webale kubanga ogoberera yona gyosinzira okubanga gyotulabira kyokola kya mtawana nnyo gwatanaba kubanga osubscribinga eyamaliddwa okusubscribinga nja kukusaba genda mu comment section teekamu obubaka tubuulire embeera ogiraba otya. Ebigambo byenkuleetedde bibadde by'abantu babiri, kubaddeko Jjajja Ichuli, kubaddeko ne Frank Gashumba, newankubadde enzikiriza gyakkiririzaamu osobola ogitegeera naye ebigambo byenjagadde owulirize kati gwatanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere ng'ate tutambula ffenna.